Mutyo omulabi waffe owa Follow Uganda kaakano era tukomyewo nate era nga akaseera kano tuli mu preparations za show yaffe eya Jonah Muwanguzi oba abandi gwe mumanyi nga producer Jonah eyitibwa 10 years of experience. Twagala tulabe kikyateekedde omuwagizi we era essaawa eno ali mu kwekejja yeetaladde nadde eri sazeewo nawo tubatuuse kuba twabagamba ffe tujja bbawanga buli kimu era tukinoonya buli ne mu ffumbiro tuyingirayo tubalage bye tufumba bwebityo ebifumbibwa mulabi waffe essaawa eno kankutwale olabe eki tugenda okufuna ku show yaffe eya 10 years of experience. Producer Jonah nga atutuusaako biki byatuteekedde kaseera kano tulunte eno gye tukolera rehearsals zaffe eno buli kimu gye tukifumbira buli kimu gye tuli mu kukiteekateekera ndowooza olaba system tuubire sound eyakabi abayimbi bonna buli kimu nga mulaba wano wonna kwegamba ekiri wano Masavu omukulu omugole waffe Jonah Muwanguzi ndi wano ndi ku rehearsal kugamba neteekerateekera olunaku lw'enkya ate mbasabule kati olunaku lw'enkya omuwagizi asubire kiki kyomuteekedde abajabuzi bajja kiraba wali ekyogera wano bajja gamba nawe tutagenda kugamba oba okibawadde newe batajja kati osazeewo kyesigaliza kale bannange abawagizi baffe abawagizi ba Jonah abaagaliza Jonah ebirungi mwenna olunaku lwankya tekyali lunaku lulala katubala bazi ssaawa luli tubadde nga tubawaza ennaku z'omwezi nga 14 kati tubala ssaawa okuva kati tuli ku ssaawa abasajja baagize dda baawawuddedde ebintu balaba yo sisite baaba saawundi Masavu ensaba mbabuuzeko bakama bange katandike n'omwami ono mukulu amanya nze Mubbe Ssebo Mubbe kakati omulabi gwaliwa liwa Sologita Ssebo oliwa Sologita Ssebo tuwemu solo tukondere muko tumanye omusajja ddala oye mukulu Mubbe empuunyi besi bulijjo empuunyi shanano yo muwuli ebyebiwu eno ze bayita drums ku band yeringa ridimu ya gundi eno ridimu ya band kugamba musajja ono munene nnyo mu nsonga zino kale tweyanziza kale Ssebo kati suubire eri ate kigera kuba kya tabu ate bisinga bino byetugenda okukola bimuleeta bisinga bino ate mbadde male bino byebisinga bajje mu bungi anaye katubakowoole ogwaffe gwakubasagula yonna gye bali ogwammwe gwakubawa mmere y'amatu kayesinga wano ndabawo omwami ali mu kweteekateeka kino kye bayita batya mukulu Ssebo amanya Ssemanda kulu Ssemanda kati gwe kino kyokuba kyekiki lino ly'eddinda ezzungu mu bufunze ennanga bannaye kate lino gakolera wamu oba oyagala ng'okyusa okubako kweno oba zonna zigendera wamu zikolera wamu kisinziira ku kyoba oyagadde okukola mu kaseera ako zikwatagana zonna ziri ku mulamwa kale gwe omuntu omwera gwazikuba Ssebo wow yentambula yakyo emoso ogituma ekirala endala n'ogituma ekirala n'ogatta n'ofunamu ekinyuma tuweemu tusobe tuwulire tukakase naye bamu bamanyi obiteekawo nga bya disipule naye ng'okubijjamu ekinyusi ng'amaloboozi gakyala nedda
kituufu kituufu zombi azikubwata omuntu omu akukakasizaawo kitegeeza kyetugenda okufuna kyamutawaana gwaliwo Roman Brian kati gwokola ki? Ndi ku backup ya producer Jim.
Tusako, producer Jonah M live, my experience, 10 years of music channel. Nyamo, nateru bade. Friday nga 14 November, Tabani Wuduze Kabusu tugenda kubera mu ndongo. Nga tujagulisako Jonah M mu myaka 10 nga tuweereza. Abayimbi banji ne comedians bamuwerekedde Samisa Kisamakula, Hajaruna Mberu, Hajar Sofia Nantongo, Aizon T, Tabwana Toro, Aziza Zion, Mickey Wine, O.S. Suna, Mary Bata, Sewa Sewa, Abudu Mulas, Giovanni Luzinda, Bettina Namukasa, Wira Mukabya, Mariam Martha, Kibijigiri, Kaziwe Kapo, Queen Florence, Henry Mayanja Nenanga, banji Kabe kigenda kusuka okuyingira mitwalo 2 vyapya mitwalo 5 emeza kakade tukabe pena tugweyo tuwagire Jonah M my experience 10 years of music channel kulwakutano nga 14 November Mutabani Wuduze Kabusu nga kiwagidwa Vina Police, Everboss Arts, Papa Sport, H&M Restaurant, Rio Audio, Beat from Mama.